olwali olwo omwaka oguwedde gwali mwezi gwa mukaaga twalangiira ennaku 40 ez'okusiiba n'okusaba ne tusaba Mukama n'ayogera n'akoleramu bingi kati wakati mu kusiiba n'okusaba ezaffe ez'abalokole okimanyi nali musiraamu nendokoka nze ndowooza bye wabimanyi munnaye mu kusaba mu kusiiba Katonda mu kwogera eri obulamu bw'abalala naawe ate muwajjira omundi gwasooka okujja nakulaba nga Mukama ŋŋamba oyo muyise ajja mpeereze nemubuuza saamubuuza nti direct awo wenyini mu kirooto nemubuuza akuweereza atya munze nga nzuukuse omulundi ogwokubiri agenda omugamba alokoke omulundi ogwokubiri okuva omwezi guli ogw'omukaaga omwaka ogwatwa nesijja kati gyetweyongedde mu guno omwaka gwe twakatandika tetuli mu gwakubiri kati mu January nezaamu nenfuna obubaka omulundi omulala nga bugamba gye nakutuma wagaana okugendayo ng'era gwojja Mukama ayinza atya okuntuma neŋŋaana okugenda okukola kyayagala kakati munnaye ekindeese nina obubaka bwo okuva eri Yesu Kristo bwe nali Dubai nafunako obuzibu waliwo ennyumba nafunira obuzibu naye era gwe wajjira mu kifaananyi ky'omuntu eyali azze okunnyamba gwe wajjira mu kifaananyi ky'omuntu eyali azze okunnyamba malayika ya Mukama yajjira mu mubiri ng'ozze okunnyamba watya we naayita mu kifo ekyo era n'ombuulira ekyokukola bwe wakimbuulira ne ŋŋamba Yisa ono nze mumanyi kuba kati nze nali mwana muto ffe ono Yisa nga yatuwa emiyembe yatuwa ffene amapaapaali ovakedo buli kimu ng'atuwa wali toli ennyumba ya Sembuusi eri wali nga watukuŋŋanyiza kati walaba tuwezeweze ng'atuyita bibayo byengedde nga tulya kakati ne ŋŋamba omumanyi ng'omusajja ow'omutima omulungi ayagala abato n'abaki ayamba abantu ku kyalo simanya njasiza olukulu lwange tasaba sente sirina tuzza omukadde si yalimira gundi oli ono yafa nakajigo n'amulimira olusuku n'omujjanjabi ate n'empulira nti olusuku baalwokya kati lwaddawo lwakwatira omuliro baalukwasako omuliro oba oli ayitawo nga yasuuddeko agasimu yanyasigala nedokoloyera omuliro kati munnaye ensonga endeese Yesu Kristo antumye gy'oli omanyi oli musajja musiraamu era nange nalinga gwe naye eyo gye yansanga nange nanzijayo nandokola kati yennyini era yantumye gy'oli ng'ayagala omuweereze kati oliko obuweereza bwa Mukama era ng'okubutuukako ogenda soka kulokoka kati nno bwe bubaka bwendeese gy'oli era ago amafuta g'olabye envuga gwe gw'otuleese nkuwa obubaka bwe banagayo n'abigambira ku ssimu ate ng'oli aŋŋamba gye nakutuma wagaana okugendayo tebijja kukola kwe kusituka era wano wennyini naweeredde ekyawandiikibwa kiri mu Bayibuli omanyi osoma nkuwa wesomerewo kati waliwo kye bayita okubikkulirwa mu Bayibuli waliwo essula gye bayita okubikkulirwa 3 olunyiri 2 wagamba nti laba nnyimiridde ku luggi neeyanjula omuntu yenna bw'awulira eddoboozi lyange n'aggulawo oluggi n'ayingira gy'ali era n'aliira wamu naye nange kati Yesu Kristo akugamba ayimiridde ku luggi lwo ali mu kweyanjula omuntu yenna bw'awulira eddoboozi lye n'aggulawo anaayingira n'alya wamu naawe wamu naye n'agamba nti awangula ndimuwa okutuula awamu nange ku ntebe yange ey'obwakabaka ng'era nange bwe nawangula ne ntuula wamu ne kitange ku ntebe ey'obwakabaka alina okutu awulire omwoyo ky'agamba ekkanisa awangula yaliwa omuntu aba awangudde ensi aba alokose kati tubeera n'obulamu obw'omu ggulu obutaggwaawo bwe tusikira nga tumaze okufa buli mu balokole yokka bwe batokkiriza Yesu Kristo tosobola kubeera na bulamu butaggwaawo era mu ye mwe kkubo ge mazima n'obulamu waliwo ekyandiikibwa kiri mu Yokaana 14:16 kigamba nti nze kkubo n'amazima n'obulamu teri ajja gye ndi okuleka teri ajja eri kitange okuleka ng'ayise mu nze
naye okuweebwa obutuukuvu n'obulokozi kiri mu Baluumi 10:10 ti omuntu akkiriza na mutima gwe n'alokoka n'ayatula n'akamwa ke nti ndogosa. So senga bye bindeese ebyo olwaleero ye bubaka bwe nnina eri Yisa obuntumiddwa Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Senga obiwulidde kati byebyo Yisa bye bindeese byatandika dda nebweru eri era nga anzigira nga ndi Dubai nga neetaaga okuyambibwa ofuluma mu kiyomba ye yajja nga azze okunnunula mutabani wange oyo nga simanyi tukoze tutya. Jambo biwulidde Mukama ali mu kunoonya era emmotoka eyo twagifunye kubuulira njiri era Yesu Kristo yatuma n'agamba era abajulirwa bange mubuulire enjiri ensi yonna kyetukola abantu bamanye ekigambo kyange banaategeera batya nga tebawulidde. Okutegeera omala kuwulira ekigambo kya Mukama bw'okiwulira n'olyoka okitegeera awo n'olyoka okola ki otandika okigoberera. So kati okimanyi twasayiranga kawuli n'obimanyi bulungi naye siina nze kye nafuna mu Busiraamu ate n'eddogo lyewaffe endowooza lyonna olijjukira tewaliwo kye batankola lyali lingi kati olaba nabisomoka essaawa zino nina weesulo wange siina bizibu byereere so kati naye Yesu akuyise kati simanyi ky'omugamba. owudde message ezeeva ate oli musajja mukulu kati weesalirawo ekintu nga gwe Pawulo muntu mukulu bakutegeeza butegeerezi era nzaawangu nesina kibantegeere nyuma kumagulu gali kati kino ekyoba ozenga gwe muntu mukulu. Mukama alina kyakwagaza omukolere naye ng'okukikola naye alina kyayagala kukolera kyenazudde. Katonda tasobola kukunoonyeza bwere watali nsonga aba alina ensonga ng'ayagala gyakwagaza ng'ayagala osooka omumanye akukolere ng'omutegedde. Nze nali nfiiridde Obuwalabu nali nfiiriddeyo naye olwawadde embeera gy'owaddiramu bagenda na konsert nali mbiwulira nti naye Mukama nannyamba naye nagenda nze ndokose. So kati olaba waliwo akantu kano wangamba kajja ngamba labe tolaba nti kyewuunyisa oli mwana wange gwe nsobola n'okukusiba egundi essaati bakuula linnyo neriba biti ku mulimu gwayisa bajjanjabwa naye abenga akyuka mu katono bagagenda alongosebwe entalo tuliko waliwo kana akalala kaka akaze mutabani waliwo akakaze akalabako waliwo akalala akaze akagala kukola kati kyeŋŋamba okimanyi nti kati kano akantu okujja bwe kati nako kalinako ensonga lwaki weekali nga Mukama ayagala kwegulumiza ng'ayita mu kintu bwe kiti kuba Yisa mu nsi muno nze kati mutuuse ewa Sofa takyetaaga bwagagenda bamulongosa obagenda Kalongosa oludda ekiyambye ennyo tetuwa obujulizi alina omusawo jjajjambazi ali munda wali nekyali kimukutte mu mugongo ne bakijjawo kyatwala ssente anti ngamba kyatwala ssente mmeka okusinziira bwe yatugambye ate oli ali mukwano anti atubuulire kyatwala ssente mmeka bazzukulu nti kyatwala ssente mmeka wala sooka ojje kwano katono nnyo kyenjagala omumanya kutusiigira ku kifaananyi nti woobaayo omuntu ayinza okukwatibwako n'ayamba tumanye ssente ze tutandikirako afune obulamu olaba omusajja watu takyayagala lwakintu ekyo abadde bagamba nti omuwala wange naye nekikyamiranga ebbanga emabega kale ekyatwala atanga tekuli treatment netwala yo yaggwera mu mmeka kale yalongoosa
Ngaze mme. Kati lafule bwetubanga kati eddwaliro liriruddawa Eddwaliro liri Gombe Dr. gye tumusanga abikolako bino bulungi ebyo bye yasomerera byakolako kakati Yesu agenda kuwonya ekintu kino agenda kubaako omuntu omu gwakozesa kana akantu David kakwate banga akyuka mukulu Yisa kakwate bulungi alina okumwebale kujja bulese bukoze omuntu omu gwagenda okukozesa oba babiri bafune obuyambi oba Mukama mwayagala okuyisiza akuyamba okuwonya ekintu kino ate omugulumiza omutegefu ekyefunyemu Yesu ye yakusalako sinziira Katonda ebintu byakukoledde mu mwaka gwe tutandise onna yogenda olowooza omwana wa myaka 34 yazze wano mu maka n'abaana be abaana be baali bazaawa nga manyi ninga yatugambanga okkiriza Yisa Yesu Kristo olaba kati ebigenda bijja katumuwulirizeeko katumuwulirizeeko okkiriza Yesu Kristo okuzukuza osobola okwogerako eri abakulaba kubanga olinawo engeri yonna gy'oyagalamu okuyamba kyeyogere mu ddoboozi akozesa omuntu omu agenda otuyambako okufuna ssente ezigenda okuyamba ekintu kitiikemuko bwe bati ekigenda okuyambako nakikutte dda tofaayo beera nakikutte dda sengera wano senga naawe ogenda kulokoka kyekiseera ekiseera Yesu akwetaaga nejjajja mbaziira naawe olokoke mwena mugenda obola maama wange yefiira mulokole yogerako eri abantu bakulaba balamuseeko obabuulira amannya go bano abantu abasinga obungi babayisa njagala nnyo ekintu ekyo vidiyo no nakirekodinze nakikutte naye naalabika agenda okujanja yogera genda maaso kati kasooka amaliriza neggulu likitegedde ekitiibwa kya Yesu aleluya Wekenya mulokole. Amina. Amina. Atakwe namba 2 naye yanamba. Amina kati Yisa mutabani wange gwe njagala ennyo ddamu ebigambo bino gamba nti ayi Yesu mukama wange taata wange onoonyeza nga mbadde omu kweza endiga ezaabula naye k'otumye omuweerezaawo ng'ate nze na maama wange mpulidde eddoboozi lyo n'enkugondera era nzikiriza n'omutima gwange nga tewali ankase nti ndokose okuva olwaleero neegaana sitaani n'ebikolwa bye byonna obusamize ekirungi bwe tubadde namu wali ogenzeeko ne musaba togendangayo Yisa omukono gwange bagutemu nze omukono gwange kuyisa bagutemu era neegaana ebikolwa bya sitaani byonna obubbi obulimba obwenzi n'atambulanga naye mukama wange n'entuukiriza obutukuvu n'obutuukirivu era Mukama Katonda wange nkusaba owanduukulule amannya mu kitabo ky'abafu ogateeke mu kitabo ky'abalamu bw'oliba ng'oyita abalonde bo nange mbeere mwamu ndokose weewaawo haleluya webale mwanange kulokoka webale mwanange kugondera Yesu akunoonyeza ogenda kuwona nano kati okuva olwaleero ogenda mubalokole aye tugenda kubuulira enjiri so senga ebintu gyebivudde senga obiwulidde gwe tolokose
sikati simunenya gamba kale omwana alabira ku ono kale mukama yamukoledde dda nga bitiramu byamuleetedde nange bembiraba nange ndakenda amin jjajja Mbaziire tolokose nkyali kuyisa okyali kuyisa bwatuukirira nga mukama akyankuumye tujja kuyita ate tunabakabiyita ebifaananyi biriiwo mujja kupita nze nja kukomaweera bonna nange mwanze kulenza kulokoka ati sikati onalukukalulala emusoka isaaba kakati yo tudde maka gafuwa mu lujawajaja waffe kibonoka Yisa kabeere kyakulabirako Yisa olugero lutandikira ku Yisa amina haleluya neyanziza nnyo mwebale kumpulira olugero lutandikira ku Yisa teri byakudda ku muzikiti kati okyusa ovuddeyo eri kati oli mwana wa Katonda omulamu Yesu Kristo yafanana oyo gwe nasenga nange sikyasoma Kurani kati nsoma Bayibuli era ngenda kuwa Bayibuli ani agenda omusomera nko ojja kuyiga osoma ogenda kuyisoma mwoyo mutukuvu ajja kukuyigiriza oyo yanoonyeza abaana babadde bazaawa myaka emeka 37 emyaka 37 nga tobalabanga kati bazzeyo mwaka guliwo omwaka guwedde ku Noweri Christmas gwe bazze nti mukama alina kyakwagaza okumala emyaka ameka 37 ekitiibwa kidire mukama ekitiibwa kidire mukama so munyenye yaka kyewuunyisa kati oweekubidde omulanga omuntu yenna akuyambeko kati tuli ku TV yange owabawo muzira kisaaso kisainaso okuyamba byogere mu ddoboozi lyo obasabe okuyambako ofune obulamu obutaliimu bubi nsaba obuyambi tubabuuzizzaako bonna abatulaba balamusizzaako mbadde mbegayirira omuzira kisa yenna asobola okunnyamba anyambe ku buzibu buno bwe ndafuna bwennyina bwojja butya bwankula linnyo ne kajja akantu kaali katono ne katandiikiriza ne kagejja kati maze ebbanga ki myaka 7 ng'oli bwoti kikuluma kirimu obuntu obulinga ensalafu naye nga bujja biseera bujja buli nnaku omuntu yenna akwatiddwako munyenye yaka mukimanyi enjiri yaffe yakubuulira bigambo ate nga bwe tukoleramu n'ebikolwa omwami ono nga we nabagambako abangoberera okuva mu mwezi ogw'omukaaga omwaka oguwedde nti mukama alina omuntu gwe yantubidde ku kyalo ewaffe nanga ngendeyo amuyisa amuweereze ng'era ayagala alokoke kyamukisa mulungi nagenza okujja bulijjo era nga bwe tuli nga nkisabye era bwe nkisibya ninga mukama bwe mba ntuuseyo sinze ngenda okwogera gwe weeyogerera ebigambo byo bimukomeko gy'ontumye era akole nga gwe bw'oyagala kola okwagala kweri omusajja oyo omusajja ono kyetono kyensi omunyonyolako nti nze nalwalakokko ne baŋŋamba mu ddwaliro nti nina okunywa ennyo naye ng'ewaka tewali sukaali wadde n'obutunda nga tewali asobola bwongulira ono yangulira akakoota ka sukaali era n'angulira obutunda naaba nga abumpanga nsobole okunywera nga mbuuza sukaali yenkana wange ampangayo kakootakoota nenziramu amaanyi so Yisa abedde musaale mu bulamu bwange yamponyako kibooko ata Nuwa yali agenda kunkuba nali nzize enva nga njagala kasingosingo nga ate bakawadde omulala nenzira enva zonna nagagwe ngaani galamira ono n'agalamirawo agakojja kuba nze tokuba maama wange kuba munze namponya emyaka egyali gigenda okunzitagoola omukwano n'omukwano nze ne Yisa era nga nange nze omu ku bantu agenda okusonda okulaba nti ofuna obujjanjabi zonna n'omuntu yenna n'abasobola okwegattako okutuyambako tulabe nti agenda mu ddwaliro tujja kuddamu okumubalaga ng'ekintu kino ate nga kigenda kuvaawo kubanga mukama ensonga zazirimu mu linnya lya Yesu Kristo munyenye yaka yakuzuukusa Yesu lyekkubo nze nekiya